po jako akawuwo. Parents have given away their girls. Bulinga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Desemba Uganda lwegatta ku nsi yonna okwefumiitiriza ku bantu abafudde obulwadde bwa mukenenya ssaako n'abo abatambula nabo era ng'okunoonyereza kulambika nti abavubuka be basinze okufuna obulwadde buno mu myaka ebiri gino gye tumaze ku muggalo ogwaleetebwa ekirwadde ki COVID-19. Kati ng'ebula ennaku mbale bubazzi abaana okuddayo ku masomero okusuubirwa okutandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja, abakulembeze beeraliikiridde nti n'abaana abatannaba kugwa mu ntata baligwa mu kitimba era nga bano basinzidde wano ne basaba abazadde okufaayo ennyo okubuulirira abaana mu kaseera kano akasigaddewo okusobola okwewala ebizibu ebiddako. James Kakooza nga ye kansala wa Kamo Kyattu Church Area agamba nti abazadde tebafuddeeyo okukuuma abaana baabwe mu kiseera kino eky'omuggalo nga kyewuunyisa nnyo okulaba ng'abaana ab'emyaka 16 ate abasajja be basitukiramu be bya myaka 4 n'okudda waggulu ekyongedde akawuka ka mukenenya omukisa okwerigisiza mu baana ab'obuwala era ng'ono asinzidde wano n'asaba abazadde bonna okukebeza abaana baabwe akawuka akaleeta mukenenya ate n'abantu abakulu bakole kyekimu ng'asangibwa n'akawuka asaanidde atandika okumira eddagala kino kiyambeko okutaasa omulembe ogw'enkya. Amasomero gakumanga abaana okusinga abazadde enkoma gye bagunda. Wabula wetegereza abaana abawala abato basanga n'abasajja bakati. Tovola abaana abawala abato bangi nnyo bafunye obuwuka obwa siriimu. Nkubiriza abazadde okubeera ng'abaana bongera obakuuma. Lakennenge nga musomesa agamba nti gavumenti esaanye eseewo okubudabudda okw'enjawulo eri abaana abafunidde embuto mu muggalo guno ssaako n'abo abasaabadde akawuka akaleeta mukenenya bategeezebwe nti obulamu bwabwe tebukomyawo okusobola okutangaaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Nsaba gavumenti eteeke ennyo essira ku masomero naddala gano agasomesa eby'emikono abaana babaencouraginga okujoyininga amasomero ago naddala abo abatasobola kuddayo kubanga abazadde baabwe abamu bagamba ofunye olubuto sigenda kukuweerera sirina sente za kusasulira school fees mu secondary oba mu primary naye omwana oyo singa aba agenda n'akola maybe tailoring oba n'akola hair dressing asobola enkyo okufuuka ow'omugaso. James Kakooza Sande nga ye ssentebe wa Mulimira Zooni asabye abazadde okuteekateeka abaana baabwe ab'obuwala abafunidde embuto mu muggalo ate baleme kubakotogera okusoma oluddamu babatwale butereevu ku masomero baddeyo basome okusobola okutangaaza ebiseera byabwe by'omu maaso. Tandika okuteekateeka abaana ab'obuwala abeetegekera okuddayo mu masomero. Abaana baffe bangi ab'obuwala abafunye okusomoozebwa ne bafuna embuto newadde bafunidde embuto ebiseera bino abaana abazadde tukkiriza okubasigaza awaka abaana baffe tubabudeebudde baddeyo bakwasaganya emisomo. Kiba tekyalinaku nnyo naye omukisa bwe gwali tukomyewo tugamba nti omwana yazaala ate omufumbize. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Omwana wa myaka 2 omukyala wa myaka 5 kati alina abasajja balemeddwa okubeera n'ensonyi bakozesa abaana b'abaana.